Yeah, so this is your girl SC Love Therapy. Mbanyingide omuki love munzikiriza temba twalemu awo. Bana sagala nnyo bintu mbino mbiteekemu feeling. Wenjagala kubina ebintu amazima gali nti njagala mbenga te mweyagala nga munyumirwa because nze njagala nnyo kulaba abantu abali mu love by the way. Kwanga nange ndi mu love. Omudanganyirira just know nti love eno yenyiriza. So however mwe namba buuzako gwe nawo osinze okubanga otulaba gwe mu mawanga agenjawulo. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for loving me. Basharinga waka, ba commenting, bampa feedback. Thank you so much. Bambi nsiba. Nego nango oli mupya kweno channel. Bambi nkusaba subscribing obenga onyumirwa naffe because I told you nti tugenda kuba tuleta ebintu bingi nnyo wano tubenga tunyumirwa tubenga tuseka tubenga tuyiga. Okay? Tujja kunyumirwanga tusekemu tuyige bwe tutyo. That's how life, because tuchima Ebirungo when it comes to life nothing kagamba life tesobola kubeera ku straight line, so olumu tuba tulina buli kimu okubanga tukikwatako tubenga tunyumirwa. Niyo nako olwaleero bagambye nti tugenda mu love. Leero nkuletedde enso, leero nina bye nziza okwogerako. How can you spice up your boring relationship? Amazima gali nti tubeera mu love muno. I understand guys, tuli mu love whereby owulira ekubawa, whereby owulira nti tebikyatambula bulungi. Aba muli mu mwaka gumu naye nga love yakutamadde owulira ononyayo na muntu mulala gogenda kubeera naye. You don't need to do all these things. Oba olina girlfriend wo ng'owulira love eno ekuba because kiri automatic. Love waliwo wetukakawo kaseera ne kabowa. Naye kyo biringa ebyanga mmere nti you just have to spice up each and every day. Obenga ate omukwano gwo gukuuma nga guli stable, obenga ate okuuma nga gunyuma gukunyumira ate n'omwagala gumunyumire. You don't need to look for other people to maintaining a relationship yennyini mwoli. Okay? Mbali njagala nkwe ku tips ze tugenda okubanga tutunuulira. 1. Speak their love languages. Last time nabagamba nti love languages return words of affirmation, quality time, act of service, physical touch, ate nenjogera ne ku ndoza byebyo. Nabagamba nti we have to talk about these things. Love languages, amazima gali nti if you love your partner, obanga oyagala omwagalwawo, kino kutwalira ebiseera akadde n'ebirala okubanga oyiga omwagalwawo kikyayagala. Okay? Yes, reason being tifenenge je receiving love yanjawulo. Waliwo oli nga ayagala kubeerako naye awo nga jjoko mu wakadde ye waamanya nti no you love them. Act of service ng'olina ky'omuyambyako, that's the way engeri gy'asobola okumanya nti omwagala. When it comes to words of affirmation nga ye engeri gy'oyogeramu ebigambo bino, the way you sweet name them, the way you sweet talk them, the way you express your love ng'okozesa bigambo nga ye engeri yokka gy'asobola okutegeeramu omukwano. So wabanga owulira love etandise okukubowa, njagala oddeyo otunuulire love language y'omwagalwawo. Wamala ogitunuulira tandika ogikolako. Okay? Beera muyiiya so that gy'onaakoma okutegeera omwagalwawo kyayagala, amazima gali nti love egenda kunyumira. Okay? Oba otandise ogispicinga up, oba otandise okuteekamu ebirungo, oba otandise okulaga nti for real oyagala omwagalwawo, kino kijja kukuuma omukwano gwammwe nga tegubowa, nga gukunyumira ate nga naye gumunyumira. Ekyokubiri, beera consistency. Amazima gali nti beera consistent. Amazima gali nti wakati mubeera nga tuli mu relationship, okay? Nga wakatandika okufuna omwagalwawo, bintu bingi nnyo byokola okumusanyusa. Toyagala kumulaba nga adaaga, toyagala kumulaba nga akaaba, toyagala kumulaba nga waliwo ebimutawaanya, waliwo ebimusumbuwa. Okay? Ne after getting used to them, oli mwaka gumu, oli myaka ebiri, otandika ebyo byonna okola ki? Obijja obyo wali okola, omugulira ku birabo, omutwala out, omutwala ku dinner dates, omutwala ku holidays, ebyo byonna oba tokyabikola. So here we go. If you love your partner, if you love your person, okay? Ebintu ebyo beera ng'obikola on a daily basis. Bikole kugamba wakati mubeera ng'owulira love yetandise okubowa, it's boring. Bikomyewo, be consistent. Obeere ng'omulaga nti you love them. Okay? Tosika kugamba towasulira gwa nagamba nti omuntu kyamutwala out. Nonya ebintu bibyo byokola. Kino kijja kuyamba omukwano gwo kubanga gumuvinga nga gutambula nga gunyuma. Okay? So nkwadde gabuwi, thank me late. So ekyakyenjagala tutunuulire, surprise them. Okay? Amazima gali nti wali surprise gwetanyumira. Abamu surprise zino muzikola bulala. Okay? Muzikola bulala mutiisa mukola ki
be real, eh? Manya omuntu obyayagala, manya ebintu byayagala okulaba, byayagala okukola ki. Keep surprising your partner, okay? Balamu omaze omwaka mulamba, mwagala otomugulira wadde akateeteeyi. You call yourself a man, omwagala otomugulira wadde akabokisa ezezi. Sigamba bino bibokisa byamwe byenkumi no. Wetuba tulina twogerako ebirala ezo zibokisa zammwe ezebbiri sizenjogerako wano. I'm talking about something actually nice. Because everyone can afford a box of 2,000. Everyone can afford a boxer of 2,000. So my dear, mbadde nsaba surprise your man, surprise your wife, surprise your girlfriend, surprise your girl. Bena. If you love them, oba obaagala. Ekyo kijja kuma omukwano gwammwe nga gubuuminga fire, gujja kwongeramu ebirungo, gujja kubeera spiced up, gujja kubanga ate gutambula bulungi nnyo ddala. Ekirala kinjagala twogereko nti don't forget about night dates. Omukwano gwammwe kasita gubanga gukubowa, teweerabira ku night dates ezo. Nungi nnyo. Take your girlfriend out. Ntegeera. Take your boyfriend out. Olaba otya nga gwatutte boyfriend wo out. Si bubi, siteesaza bubi. Olaba otya nga gwagambye this time around bawange obadde onkolera bino omwaka naguli. So this time around nza kutwala out. My dear, bagenda kwongera okwagala. Bagenda kwongera okumanya nti no, men ebibasanyusa bitono nnyo. Beera nga gwakirimu amazima gali nti ojja kubasanyusa omwagalwawo. Naye ajja kuba happy okubanga ate omukolera ebintu ng'ebyo. So don't forget about night dates. Ekisembayo look your best. Okitegera? Look your best. Lwaki njogedde bwe nti wetuba tuli mu kunoonya basajja twagala, wetuba tunoonya bakazi twagala, amazima gali twefaako nnyo. You find a man nga ajja kwambala bulungi, ajja kuwunya bulungi, ajja kutambula bulungi, ajja kwogera bulungi, amanya ajja kugasenya, buli kimu ajja kubeera alabika bulungi. Naye after getting your partner, omufunyi otandika omumanyiira. Okitegeera nti no girlfriend wo, no boyfriend wo, ebintu ng'ebyo otandika okulaba nti otandika okubeera oddayo mu mbeera zo ziri. Eyali ayambala obulungi tokyayambala bulungi. Okitegeera? Eyali awunya obulungi kati owunyanga ng'embuzi ennume. Okitegeera? So n'obeerawo nga otama butami. So if you kasita olaba nti ebyo ebintu ebyo bireetera omuntu okubeera nga laavu tekyamunyumira. So buli w'obeerawo ng'owulira love boy. Actually tolina na love kubowa. Okitegeera? Wabula beerawo nga buli kaseera ofuuka nti olabika bulungi. Okulabika bulungi tekyetaaga nnyo kubeera wa bbeeyi. You know, waliyo deodorants ez'omutwalo, waliyo deodorants ez'ettaano, waliyo deodorants eza miliyoni naki. Naye it depends on your class, on your budget. Kyonna deodorant buli kimu bakikolera buli muntu alina price ye. Jeans waliyo ez'ekumi, waliyo ez'ebiri. But make sure you look good. Make sure you smell good. Make sure that buli kimu kyokola osikiriza. Okitegeera? Omuntu nabeerawo nga tomubawa. Okitegeera? So buli lwolaba nga relationship etandise okubowa, make sure nti ebintu bino byonna obitunulamu. Okay? Yes, look good, smell good, ebintu ng'ebyo. Yes, mbadde Essie wano ku A Talk with Essie. Tubadde mu love moments whereby we talk about love issues, we talk about relationships, bintu ng'ebyo nate nga nabagamba nti this time around kigenda kuba tugenda kuba tuleeta abagenyi, tuba tuleeta abantu ab'enjawulo wano bajja kuba batubuulira about love, about relationships mpola wano byonna tugenda kuba tubiyiga, wano tugenda kuba tunabisoma. Awo ensinzi ogamba nti no tugenda kuba tubisoma wano. Awo ensinzi ogamba omuntu yenna tanaba kusubscribe nga please subscribe to this channel. Olabe nti tomissinga out bintu nga bino. Olabe nti bino ebintu obiyiga because tufunye chance bitugamba naye tujja kuba tubisomesa, tujja kuleeta n'abasomesa batusomese. Okay? Yes, so mbadde Essie wano ku A Talk with Essie. Mbagala nnyo naye nga ntwala omukisa bagamba nti tubeera wano ku Satellite Hotels nga wano balina Satellite Health Club whereby gwe yenna alina ebirwadde, gwe yenna alina stress, mwera kwewummuzaako jangu wano balina sauna, balina steam bath, balina gym, balina aerobics, balina massage therapy. It depends kyoyagala. Ate no sauna ne steam mutwalo gumu gokka. Okay? Gym ne aerobics 10 byonna bibiri obi obyagala, byonna bina obi obyagala emitwalo 2. Okitegeera? Ate gwagamba nti gwe toyagala kusasula buli lunaku ng'osobola okusasula omwezi gwo obeera ng'oli omu emitwalo 25. Ebyo byonna ng'obifuna. Wobeera nga muli babiri emitwalo 45
meaning ekintu kino bakyanguyiza. Then massage therapy ojja gifuna ku mitwalo ena plus okitegeera bano no basangibwa Kisaasi Kyanja Road nga kava ku roundabout awo osobola bakulira ku simu 0701019003 oba nobakyalya ku www.satellitehotels.com oba okitegeera mbadde SC wano ku Atok with SC love you all.